ate mukikulike abakibye mwe mumanye empeera mwe mumanyi munagamba Katonda wo. Abaana abadigize baguliyese omuziki bavudde kuguliyeka ne babojja mu bojje ate kasa kigenda mu kugubojja omanya ekidirira. David Lutalo yabadde ku Dariners Hotel twasinzidde nnyo nituuka tusaasaana mu bitundu ebyenjawulo. Yazze very smart, dressed in a coat, engatto ze nnungi, yakubye omuziki nga omanye enkola ye nti ayimba n'asitula abakyala ne basituka waggulu okitegeera. Nayimba in fact yayimbire ddala abamu ku bina mu field wabadde DJ Mark ono wa NBS. DJ Mark akola hitmaker, big up man. Wabaddewo omukulu Ibrahim Kasa oli akola ku Olokoso Uganda mumanyi mukwano gwaffe Ibrahim Kasa MC Ibra yabaddewo. Kyenagadde nnyo ku sheno in fact kyabadde kimu nti Dariners Hotel yadde n'obuzibu mwami kiwa kino sagala kiddemu kubaawo amasanyalaze gavuddeko nnyo every after 2 minutes obera gente evaako kiwa neneri ekyo kyabadde kibi ne kale katusaye mu kitereze naye omusajja yayimiridde ku stage nayimba nga munyazi bwavaako bwayimirira bwalinda negaddako nayimba really big. Lutalo webale nnyo omutima guwalaze by the way nasanyuse nnyo big up to Uncle I ne Lukwago mwebale nnyo kintu kyemwakoze ne manager kijambu by the way guy yayimbye n'omutima gumu yabadaze kuyimba nayimbira abantu bekawanda amidisa munyazi gavaako nasigala ngayimba nasanyuse nnyo for that case yatukubye naye enkola engabe nti abakyala bo babeerawo eva ku cover njagala Uncle Wiki abatereke clips z'abakyala ne performance ya Lutalo ngabo yabadde mulabe this guy really wonderful ngeja kitukubiddemu unlike Swahaba Kasumba. Abaana abadigize baguliyese omuziki bavudde kuguliyeka ne babojja mu bojje ate kasa kigenda mu kugubojja omanya ekidirira. David Lutalo yabadde ku Dariners Hotel twasinzidde nnyo nituuka tusaasaana mu bitundu ebyenjawulo. Yazze very smart, dressed in a coat, engatto ze nnungi, yakubye omuziki nga omanye enkola ye nti ayimba n'asitula abakyala ne basituka waggulu okitegeera. Nayimba in fact yayimbire ddala abamu ku bina mu field wabadde DJ Mark ono wa NBS. DJ Mark akola hitmaker, big up man. Wabaddewo omukulu Ibrahim Kasa oli akola ku Olokoso Uganda mumanyi mukwano gwaffe Ibrahim Kasa MC Ibra yabaddewo. Kyenagadde nnyo ku sheno in fact kyabadde kimu nti Dariners Hotel yadde n'obuzibu mwami kiwa kino sagala kiddemu kubaawo amasanyalaze gavuddeko nnyo every after 2 minutes obera gente evaako kiwa neneri ekyo kyabadde kibi ne kale katusaye mu kitereze naye omusajja yayimiridde ku stage nayimba nga munyazi bwavaako bwayimirira bwalinda negaddako nayimba really big. Lutalo webale nnyo omutima guwalaze by the way nasanyuse nnyo big up to